I rarely get surprises. Siri muntu go ayangwirwa omuntu okunkweka ekintu nesikimanya. Kati ate ndi muntu gwe baali bamanyidde ddala nti sijja kujja. And I could back out at the last minute. Naye munnange saamanya. Kati ate ne bakozesa omuntu gwe neeraliikirira gwe mpa ekitiibwa ennyoko gyange General Katumba Wamala nga yanina kana holding okuva ku saa 8 nze nga simanyi gy'atwala. Bakikuumanga kyama nnyo and they made sure nobody knew. It's surprised gye nasinga okufuna. Bw'otuuka ku Africana amataala gaali gavuddeko already oyingirira mu nzikiza tikufuna muli kwebuuza nti naye ekituufu ki ekiriwa? Nali ntandika okyebuuza naye a few days back ku Sunday Mr. Kisemakula yankubira nga alina ekifaananyi kyayagala nga ngamba alina magazini y'Olugave gy'akyagala ogiteeka. Kati ino nampesitaringa nnyo finally nali nvuga nva Masaka nenkimuweereza. So mba nkyali mu nzikiza nendaba ekifaananyi ekyo. Ate ekifaananyi kyo nze kanze nali nkirira nga nze ekyemuwadde. So mind yange ne rushing and etandika closer now. This is something I think about me. Nogamba the surprise about everything tebategeka ekintu okumala emyezi ne simanyi. Even my best friends, even my wife, n'abaana bange, even my PM office, even my colleagues in office, and nobody told me. Waliwo de yanzibirako wadde akatono. So that was the shocking thing. And ne baleeta abantu ndowooza okuva kuba bakyala abazaalisa maama nga banzaala ne baleeta all my friends from P1, P2, be nali nabo ku university, be nali nabo college school, be nali nabo ku Caltech, be nali nabo everywhere. I'm part of life yange yona gye nali mbaddewo. And waleta everybody. Wesanga nga emotions ziba high. Baleta bakama bange, Mulangira Jjunju, Mulangira Wasajja. It was very shocking. Very shocking. And above all, ne baleta omuntu gwe nali sirowooza nti basobola omuleeta. Moses Lumala. Yeah, shocking. Ate n'atuula throughout the function. Kati obuzibu bwe nafuna be bantu abalala abataagitibwa abakaayana mbubba ate ekisinga obbaluma be bantu obutamanya nti mikwano gyange. And there are lots of them, but nebaza nnyo abaleeta ekirowoozo ekyo. Nebaza. I was happy. Nisaki yansasula. Tomubanja. Simbanja namukuba mu kibooko edda. Kati yansasula n'abaana bano abato Baishami, Bakeni, Arafa, Nsubuga, Isa Musoke. I think bakola ekintu kinakisuubira obulamu bwange. When I do things, by the way, nkola ebintu nga sisuubira to be rewarded. Obulamu bwange nkola ebintu nga nkola kyenteekeddwa kukola. Kwanza believing nti omuntu olina okuyamba, omuntu olina okukola n'abantu, omuntu olina okuyirawo banno omubiri ye life nze gye mmanyi. So nali sisuubira to be rewarded or to be appreciated kubanga nze ebintu byenkola mbikola kuba kyenteekeddwa okukola. That's life. Omuntu alina okubuuza munne, omuntu alina okucekinga ku munne, omuntu alina okubaawo ku munne, omuntu bw'afiirwa gundi alina okubaawo, omuntu alina okuyamba omuntu ng'alina ekizibu, omuntu alina kati nga nze okukozesa experience gye nnina, I'm duty bound okuyamba abaana abato abajja mu art, okubatendeka, okuba mentoringa, okubawa the basic skills in life. Ndi duty bound. Kuba bwe sikikola simanyi mulala ajja kikola. That's me. So nabeewuunya to appreciate me n'okunneeba n'okunsiima kuba nze mbikola manyi nti nteekeddwa bikola. Bwe bulamu omuntu bwe kyalina okukola, omuntu alina okubeerawo for the other. Naddala ate mu art mu biseera bino nga tulina okuyamba ennya generation ejja mu mbeera eno nga bwefaanana enzibu mu by'essente. Art thriving nnyo ku passion. Art thriving ennaku zino n'omulembe omupya guno gulina demands ez'enjawulo, gulina competition ey'enjawulo. Ffe tubeeredde mu art nga tumweyagaliramu nga art theatre ye theatre tewali kirala. Now there are so many forms of entertainment. Abantu bano zibalina to adjust to. So we feel we are duty bound okubawa amaanyi, kuba backing up obutagwamu bimalamu amaanyi. Bimalamu amaanyi. Naye okuvumirira, art kuvumirira n'obeera mu ppaka n'okikuba n'okyabya. Bw'okivaamu amangu gw'ofiirwa.
nga bwe ngambye nti no bw'okivumirira n'okola art omulungi avaamu ssente ennungi ate bw'okola ssente ennungi zikola art omulungi. Nze art mubaddemu, nze sirina mulimu mulala gwe nkola. I'm an artist, byenkoze all my life ate mbifunyeemu, but through a lot of perseverance, a lot of hard work, a lot of discipline in all angles. Ekintu ekizibu ennyo mu baana ennaku zino ekintu nga Nalubiri kyayogedde, ekintu ekyokukwata obudde. I was here on time 9:30 nabaddewo. I'm never late for any show. Tekiriyo tisho bwe baya ssaawa 8:30 nze 7 mbawulidde. Tekiriyo. I am never late over any reason. I can never be late over any reason. Tekiriyo. Nze I didn't need a car. Nga tudduka ne tugenda ku mulimu paka lwotuuka nfuna ssente zigula ki emmotoka. So buli kintu ekijja lw'omutima muzimbira mu nnaku lumu. And these are ideals that tulina okuyamba abaana abantu okutegeera. Mu industry eno abantu bakutya nnyo no igwe n'omubejja Mariam Dagire bakatya nnyo bagamba muli principled nnyo. Kubanga olina kuba principled okutambuza ebintu bino. Ebintu birina bwe bitambula. There's no shortcut. Nti bwe nkugamba nti omuzannyo gulina okuba ne script. Olina okuba ne script. Tekirina shortcut. Nze tonera kyonnimba nti ojja kukola omuzannyo nga tewali rehearsal. Ekyo tekiriyo. Nze rehearsal to me nkulu nnyo okusinga omuzannyo gwe naazannya kati guno. Nze namunkanga rehearsal nsingira namunkanga show. Because mu namunkanga rehearsal nsobola creating a character za Abenya, ne character za Joy Matovu 5, neza Wile 3, neza Hade Sugar 4. Nti Hade Sugar ne bwataba wate ni one time ni nawe another standby actor. Abe ne bwataba ungi nice standby actor. Okusinga lutuuka ku show abe kuba bya muntu afuna ebizibu alwala afuna ebizibu bode mukuba nga tasobola. I will always have continuity in the play. So it's about being principled. Tetuzanya nze sizanyira mu art bamanyi. Misa kyakimanyire byakiyimba ndi yankuba omusipi. It's because yatuyita mu rehearsal. Tuze mu rehearsal nze nsuze ntunula sawa 8 9 ninokera ku show sawa 11 ate yebase ate ina shenkeera kagwe kankuko teyafunamu nemba fubu tulayo bonna. I mean, because those last minute rehearsals mean a lot. We perfect show gitunulira n'ogiraba nti eno sheganyi shegenda kukola olumunge ekigenda okugitta bunafu bwa muzannyo bugayaavu bugayala. So nze bwoba okukola nange olina okumanya nti ojja kola kiteekeddwa okukola ekituufu. Saagala kukola kintu kimu. Okay, omuzannyo guno guluyera kukusiima oba oli emirimu gy'okoledde industry nti obadde kando eri abalala. Emabegako twabirwako Katolubwama bangi ne boogera ebigambo bingi. Olowooza kyekino ekiseera batandike kukolanga nga mukyali balamu baleke kiri ekyokujja kulumbe boogere bingi. Yes, nze era kino nakyebaza nnyo era mu bintu ebyasinga okunkaabya amaziga ku olwo nti mukwano gwange Kato yali taliwo okusiimibwa. Many see the Abe Mukiibi one, but there was a driving force behind Abe Mukiibi bayitanga Katolubwama. Katolubwama was a pillar mu life abantu gye batamanya nti Kato yali ayagaliza and Kato yakkirizanga ekintu kyatasobola naawe kyosobola. Right kuva mu buto nga tutambula nga yakugamba nti Abe gwomanyi oluzungu gwe mugezi tugende. Nze nyinza okugamba nti ebintu bingi nnyo including n'okujja okukola ku CBS awo Kato yali byonna byetugenze tufuna nga yakufrantinga naga nti kati gwe genda oyogera oluzungu nze kangende bavumevume ng'oyingira oyogera oluzungu obeere siriya oyogera oluzungu era nga ye bwatugaga nti ono yabisoma abimanyi jayim papula byaffe and that was him. Kato yamentaringa abantu bangi nnyo who did not get the chance to appreciate him, and by virtue of his character kati fe abaali bamumanyi yeye and people misunderstood him. Era nze kyankabyanga nabaga nti abantu tebategeera Kato naye Kato yalina good mind. Kato ate yalina qualities nga muyimbi, muzanyi, mutendesi, muwandiisi. Kato nga awandiika, nze siri muwandiisi, nze ndi muzanyi ndi mutendesi. Mariam muwandiisi
muzanyi mutende buli omu aba nekya majoringamu kati Kato yali ya majoringa nnyo ye Kato muwandiisi Kato nga awandiika ennyimba Kato nga directing ennyimba Kato nga ayimba ebintu mu kirowoozi kye ekyo kimwalabanga ng'ekibi n'ayitawo so Kato tebamutegeera naye Kato was a very big part of my life. Oyogedde ku Kato Lubwama okuva lwe yatuva ku maaso twalinanga okumuselebratinga tusuubire nti omwaka guno tujja muselebratingayo tumuselebratinga buli June nga 6 celebrating June nga 6 tugenda kubeera ne symposium ku Bat Valley tugenda na kurewardinga ba legends abalala waliwo abantu bangi nnyo abali mu art muno abantu batakkiriza batajjukira ate nga babaddewo be bakoze pila art gwe tugisanze people like Christopher Mukiibi gye bali abantu banga Bakateete gye bali bantu bangi nnyo abeetaaga oku appreciatingwa bakiyimba Musisi Banet Nandujja they there for this Pride yaze by the way newammwe egwayo olowooza egenda kubagasa ng'abannabitone nga tutandikidde ku bannabitone tuyoketudde ku side ya media bajja kubagasa bwe banaaba basobodde okwaderinga to the standards zaayo n'okugigoberera ne enforcement nebaawo ejja kubagasa. Corporate has always been a healthy initiative eri abantu era bw'oba ogigoberedde to its dire nga muterevu waayo abantu bafunamu nera abantu wenabadde oli ng'ayimba oluyimba lwomu gwa nayi kinnuma nina okwanjulako nabaddeko ng'oli amayiminga David Lutalo which is wrong. Lwaki omayiminga David Lutalo nembeera awantu bandi nibagipangisa nekuba ennyimba za Afrigo nga lwaki toleeta Afrigo yennyini n'ezikuba. There are things like that people should stop benefiting. Oli n'agenda awantu n'amayiminga Abbe Mukiibi kati Abbe Mukiibi ate nga ye tomuwadde ssente ze lwaki olwo. So there are lots of things that tujja okufunamu ne mu radios okuba ennyimba z'abantu TVs ffe tulina disco abadisco wakuva dda tulina nina PA systems tusasula PPRS radio zisasula TV zisasula so I think bajja kufunamu. Ekibuzo kyange ekiringa ekisembayo gy'oli oba oli awo aba legends bano tutunuulidde nnyo mu music industry nti babadde bayisibwamu amaaso olowooza bano abaana abajja abato bandi balabye batya kuba tulabanga mu music industry bayisibwamu amaaso oba oli awo tetutanalaba eno tumusaidiya mu yaffe ekyo kiri mu bantu ng'omuntu yakuzibwa atya nze nja kiteeka ku muntu ng'omuntu ne bwe yakuzibwa honestly nze nsuubira nti omuntu ayisa amaaso mu Moses Matovu mu industry ya music oba tomanyi kyoyogera omuntu akera ku makya n'oyisa amaaso mu Christopher Mukiibi oba even okitibwa John Katembe oba tomanyi industry gyevudde because bano be batukoledde pila ffe kwe tutambulidde industry ntugisanga. We should only appreciate them and not criticize them because the industry then was not as nga terina sente nga kati bwe ziri abantu abamu babearinganga through hard times to maintain the industry okuba kankubuli theaters abantu abasobodde okubeera mu theatre nibabeera nibagibeezaawo gye bali bangi tewali celebrated gye bali ababaddeyo recent waliwo omusajja yafudde bamuyita Goloba nobody knew Goloba mu baana bannaku zino naye Goloba oyo yazanya omuzannyo makula ga kulabako and he was a very nice actor. Gye baliyo bangi nnyo ababiyinza industry naye tebasobodde kuvaayo. The same with music abantu abayimirizaawo mu music gye bali bangi nnyo bwe n'omusanga bw'omusanga it is only pertinent nti appreciating omukulu oyo era tasobola kuba na bintu byafunye byafuna kutuuka ku byolina kati because the conditions are different. Naye kye yafunamu at that time kye yafuna naye nga the biggest celebration for them was kukuma industry eyo bw'ogisanga and so nze what I would actually kyensaba bannange bonna abazze temutu rubbishinga off naye mutu appreciating ate tu mukozese ne ku experience yaffe erina wejjo bayambira kyenabagambye luli nti that ability to know a mistake when you make it again nze mba ngiyiseemu so nze nkozesa nja kuyamba okupushing ahead n'okukubulira how things are done oyogera otya mu bantu otuula otya weekuba otya a lot of things that people should learn. The reason why some
of us have kept a profile nga gye tuli nga tojja kundaba mu mawulire nti nakoze kino. It's because of the discipline. It's a discipline you've got to learn. Ne bw'oba oli mu bantu si buli kiseera nti olina okuwogera. Kati munsabye kwogera ne njogera, but I will not go anywhere and speak. Ate era n'ebigambo byange mbiselectinga kye nnina okwogera. Ate tetujja kuddamu kufuna kati. Because I avoid doing interviews on purpose. Nazibagamba ngaana okukola interviews because omuntu ajja kujjamu ekintu ye akivuga esayidi ye akyagalira nga ate nze nadde ntegeeza kirala. So I avoid interviews, I avoid mainstream media, I avoid going. Nze neewala nnyo ekintu kyonna. My personality too, I have a family and waliwo tulina side ya life eyaffe abantu gye batamanyi nti buli kye tukola will definitely affect abaana bange, mukyala wange, maama wange, baganda bange, bannyinaze nabo bagenda mu trauma eyo. So tufuba nnyo okusigala nga bwe tuli fe tusooka absorbing our families mu kubenze family zaffe muzireke ne kati naffe twewala ati okukola ebintu ebinaleeta family because I have a wife who's there era amanya buli kigenda mu maaso. Nina abaana at one time omwana waliwo omusomesa yayita omwana wange kalisoliiso. Olwakyo gyokola olaba namwe wenyini kibafula ne mugamba nti look here, I do kalisoliiso as a show does not mean gula omulimu. Omwana wange atuula n'owa Jeno omu nga omwana tomuyise Jeno. So okuyisaamu bibaamu bingi but you keep a low profile and continue doing what you do best. Naye ng'ekisinga obukulu discipline. Okay, okuyingira kwa meka shows ziri meka kwa tumanyi theatre bira ne shows ez'enjawulo. Tulina show bbiri nga 25 na 26 ku ssaawa 9 n'essaawa 1 ey'akawungeezi. Kiyinza emitwalo 5, kiyinza emitwalo 10 n'emmeeza y'akakadde. Naye nga